abayimbi bannange nebaza abayimbi abampadde collaborations eba since I started bayimbi abo tulinamu Victor Rose gwe natandikira ddala naye ninamu Eddie Kenzo and I think abasinga mwena that was my mega hit making over 7 million views on YouTube. So nengera okwebaza baza webale nnyo nawe kumpa that collaboration nenebaza Ziza Bafana nenebaza mwami yawe Eddie yawe so mwebale nnyo mwebalire ddala ensiima Oma Africana he's the new guy on the block mwerinde Oma Africana he's the new guy on the block and when we say Black Magic Entertainment you know what is coming by the way so he's a real black okay so thank you so much I appreciate ensonga eyo muzeeyi wangu kate mukutte bubi nnyo kubanga nga wawulidde ennimiro lyagamba omimbi oba tolina hit nga tolina hit olina kuyimba ki mangu ate muzeeyi wangu tanakusasula keera so kimukutta obi nti time gyanayagala okuyimbira amajangu atakyasobola kukola ki kutuwaamu so nandisabye ku bazadde bange bajje banyumirwe Martha Mukisa banyumirwe the performance because this has been our dream together as a family so that day they just want to enjoy their daughter. Ensonga kyendala otumenyereyo ku hit waliwo abamu abalowooza nti hit olina actually kusadye ba half kuba mukigabana omukakase hit zolina yabyogerera mu kamera. Martha Mukisa is on Google. Get to take care of Martha Mukisa over Jeku Friday. Oba tomanyi Martha Mukisa genda ku Google take care of Martha Mukisa. They're going to bring for you her playlist. Kuva we yatandikira to her EP to her new latest song. Tondeka kemiwa. Zikwera likiriza. Zikwera likirizo zitumenyera hits. Okera ddala nsubira tulimu ebivuga byaffe biri in different areas which is Atik ekiddako music tukola wanjawulo which is Atik oli gospel music this is I think Saturday music so which is also Atik so I don't think we have any shared okujjako kuba nti abantu bagenda kwagala ate okujja mu Sisaaga concert kuba katatenze ndi muntu mukkiriza njagala Katonda mwebaza so ate ayinza okubasindika ne bajja naye neeri tubasabira mikisa myereere all of us tubeere nga to have a very good concert. Do my best. I'm going to try to give you a chance to my creativity otherwise musabire nyimbi wamalime kufuna bulwadde nyimbi wamalime kukola ki musabire kuba nange ndi muntu anything can happen so pray for me but what I can tell you is we're going to have the best from my abalabi abalaba Glosh TV essaawa zino mwebale kubanga mwekuumira ku Glosh TV nateera nyongera okujjukiza genda mu maaso awo o subscribinge o likinge atera o sharinge natera olunaku olwokutaano luno tulina show ya mwana muwala Martha Mukisa era nga egenda kubeera wano ku Freedom City wendi essaawa zino era nga enteekateeka ziri mu kubanga zigenda mu maaso kino kyolaba zezimu ku nteekateeka era nga kyolaba wano stage eyimugenda mu maaso okubanga ezimbibwa so gwe wenna weeteeketeeke olwokutaano osobola okubanga ojja mu kivulu kya mwana muwala Martha Mukisa Sisaaga era nga wenjogera wano ndi ku Freedom City enteekateeka zigenda mu maaso embeera bwetyo bweri esaundi ebyamataala obutebe biki byonna bali mu kubanga babikwasaganya so essaawa zino ndi wano ku Freedom City awagenda okubeera ekivulu kya mwana muwala Martha Mukisa so mwenna mbakoola bambi mujje tugezeko kubanga tuwagira Sisaaga era agenda kubanga atukuba omuziki mungi nateera tuwaddeko naye mu press conference nga ba Glosh TV natusuubiza nti abayimbi bonna bazaakola nabo kolabo bakubeera wano ku lunaku olwokutaano tumubuuza nti ate abayimbi abamu
tebagenda kujja kuba nti bakuyimbirako kuba tulaba nti posta wagikola oliko omuyimbi omuwekka naga nti abayimbi ab'enjawulo bagenda kubanga bajja weewaawo nti abamu tebajja sobola kubanga bapafominga naye nga abayimbi abasinga bagenda kubanga we bali mu audience nga nabo batudde bambi nga bazze kubanga bakola ki nga bawagira mwana muwala Martha Mukisa. So enteekateeka z'olaba stage ye eri mu kubanga ezimbibwa era nga essaawa zino ndi wano Freedom City embeera bwetyo bweri era gwolengera awo ye Martha Mukisa tubadde mu press conference. So enteekateeka ziri mu kugenda mu maaso stage ye eri mu kubanga ezimbibwa. So gwe kyolina okukola weteeketeeke era nga tuyingirira emitwalo 2, 5 ne miliyoni 1. So buli kimu kigenda kubanga kyakabi ddala nga bwolaba embeera nate era okusinziira ku incident eyali mu kifo kino kyennyini ku Freedom City gye twalabako emabegaawo polisi oba Martha Mukisa tutegeezezza nti abaana okuva ku myaka 10 okudda wansi bagenda kubanga tebakkirizibwa kuba nti kulwokutaano bajja okuba nti bayingira mu kivulu kino. So gwe wenanga olina omwana ng'obadde oyagala kujja naye ku lwokutaano mu kivulu kya Martha Mukisa tojja kusobola kubanga otambula naye. Twagala abaana okuva ku myaka 10 kudda waggulu bagenda okubanga bakkirizibwa okubanga bayingira mu kifo kino. So eno video gye nkulaga essaawa zino enteekateeka ziri mu kubanga zigenda mu maaso endowooza olaba nti obutebe emizindalo ebyuma amatala byonna biri mu kubanga bikwasaganyizibwa. So olunaku olwaleero tuli wano ku Freedom City okubanga tubatuusaako sobola okubanga omanya enteekateeka za show ya mwana muwala Martha Mukisa zituuseewa. So nyongera okujjukiza genda maaso awo subscribing olikinga ate era osharinge teweerabya ku lunaku olwokutaano ffe nga aba Grosh TV kamera zaffe zigenda kubanga weeziri tugenda kubanga tukutuusaako show yonna okuva ku macha updates zonna tugenda kuba tuzikuwa wano ku Grosh TV. Gwe kyolina okola gamba munno ne munno agambe munne agenda anyige kapesa ka Grosh TV oba asubscribing sinakinja asobola okunyiga ka notification bell olunaku olwajja kubanga afuna video zaffe ez'enjawulo zitukubira kubanga tukoze ki nga tuteekayo. So ffe nga aba Grosh TV enteekateeka zino tugenda zibatuusaako live wano ku Grosh TV okuva ku macha paka ku muyimbi agenda okuyimbira ddala oba omuyimbi agenda okusembayo okuyimba. Enteekateeka zonna tugenda kuba tuzikutuusaako wano ku Grosh TV okuva ku luyimba Martha Mukisa lwagenda otandika nalwo paka ku luyimba lwagenda okusembayo nalwo n'abayimbi kya bagenda okubanga bapafominga byonna tugenda kuba tukubituusaako. Gwe kyolina okukola nyiga ka notification bell ako buli video gye tugenda okubanga tuwanikayo ffe tugenda kubanga tukola ki tugikutuusaako. Wekumire ku Grosh TV tovaako. Aba tuli ku Freedom City nga bwolaba ebifaananyi enteekateeka ziri mu kubanga zigenda mu maaso eno yonna wagenda kubanga watuula abantu. So mujje bambi tukikube tugezeeko okubanga tuwagira mwana muwala Martha Mukisa. So olunaku olwaleero tuwano ku Freedom City enteekateeka ziri mu kubanga zigenda mu maaso embeera bwetyo bweri stage eri mu kubanga ezimbibwa essaawa zino sobola okubanga tutuuka ku lwokutaano nga buli kimu kiwedde. So abalabi baffe abalungi mugobere bugoberezi Grosh TV enteekateeka n'abagambye tugenda kuba tukola ki tuzibatuusaako.